ono abamutembe yoli yayisemu owino obwedda wali wajja abuuza ekisawo kyange nga oli yakirina naawe amufaanana. Nsaba kwebaza abantu bonna bano abakuŋŋaanye. Siyinza kugaana. Mu biti byabwe bonna abasumba Pastor Bugingo. Oyo bagambye nti oyo Zaani kuba nti oli ku mukolo gwange ne weerekereza byonna. Amina. Pastor Fred yalinnya ennyonyi ku lwange. Mukama Badivine Harvesters family bannaye mbalabyeko. Bamama bange bakojja bataata ab'emikwano baganda siina ngeri gye nnyinza bamalayo. Baganda bange abawolekeddeko omwami wange nzaani akuŋŋaanya kino ekyalo. Anti osuukiridde. Kitiibwa n'ettendo byonna mbiddiza Mukama. Amina. Kansuubire tolina kyonsaba kirala. Biweddeyo. Asaba kato. Ate ekira. Badde nsaba. Siibule Mr. Kato. Wangi. Ako kaddemu. Amaaso ganyimbadde n'amatu. Nsaba onziriremu mwana wange. Saba mpulire. Badde nsaba nsiibule ku Mr. Kato. Siibulodde namayumba ogende n'ekikyusa. DJ teekateeka akayimba k'omwana wange asiibula kati. Muri mutya embaga ya Susan Makula ne Pastor Bugingo esembedde. Nabagambye nze kennyini nzagenda okubanga mbaweereza amawulire amatuufu olunaku. Enteekateeka ez'omukolo okulaba nti Pastor Aloysius Bugingo akuba embaga mukyala we Susan Makula. Nga bwe yayogedde enteekateeka zaatandise dda bw'oba otunuulira ku bifaananyi bye byolaba. Anasobodde okubanga mbafuna ne basobola okubanga banyumiza nti essaawa yonna ate bajja kuba banoonya kye bayita venue. Venue egenda kubanga erabika wali omukolo wabula ekyebuuzibwako okumanya nti omukolo guno gugenda kubeera wa. Emboozi eno ennaku z'omwezi ezigenda okubanga zibeerako omukolo omutuufu zonna essaawa yonna ngenda kubanga nzibatuusaako, naye kalentiri ekiriwo kwe kuba nti akakiiko akateesiteesi akategeka omukolo akakyagenda mu maaso n'okulaba nti kanoonya ekifo awasobola okubeera 10 n'enkumi ez'abantu sinakindi oba oliawo omukolo guno gwanditambula eggwanga lyonna. Bagamba nti olwaleero tugenda kubanga omukolo guno tugutwala Fort Portal. Abo tunaaveeyo tugende mu kisaawe ekaceeka embalala. Abo tunaaba tuvuddeyo eyo ate tugende wali ku Mbale SS. Bwe tunaaveeyo tugende wali ku kisaawe kya Bugembe wali ejjinji awo. Bwe tunaavaayo tugambe nti kale katugende wali ku kisaawe kya Kigezi awo tusobole okubanga omukolo guno gutambula. Enteekateeka zo zigendera ddala. Era nga omusumba okuvayo n'ayogera ebyo ate kwe kuba nti mwe abeeyita ba social media in-laws mwe abavuddeyo ate ne musobola okubanga mutandika okuba bye mwogera nga byo tebikwataganirako wadde n'akatono. N'agamba nti okay kale ngenda kubanga mbakubako omusumaali sobola okubanga nkole embaga Makekeri gye baakola okwali kukyala. Eyo teyali mbaga. Kati embaga eno egenda kuba teyanjawulo. Ekisigadde akakati gwe omuntu agenda kubanga yeetaba ku mukolo olina okubanga olina ebintu ebyenjawulo by'olina okubeera nabyo. Ekisooka ennaku zino emikolo gya passport. Oba tolina passport tomenyeka. Tomenyeka. Naye nga kino kirekawa ba bloggers abamala googera bye batamanyi nti Pastor Bugingo yabukanye ne Susan Makula. Lwaki mwagala nnyo okunoonya likes ne views naye nga byemyogera nga bikyamu? Abantu oba okola amawulire funayo ebintu ebirungi by'oba okola. Naye nga enteekateeka zaatandise dda era kati ebiteeteeyi eby'ebbeeyi tutandise okuba nga twegezaamu wala n'oku mikolo kati oba olaba buli kimu kyonna kiringa practical ku practicinga. Tulina kuba tukola tutya okulaba nga tutambuza ekintu kino nga bw'olaba vidiyo eri awo ku screen yawo.
kati information entuufu olina okubanga ogifuna ku mukutu guno ogwa tumwebaze Godfrey wano ku YouTube. Ekyo olina okukola kwe kumakinga sure nti osubscribinga no likinga ate noteekawo comment yo nesobola okubanga ngisoma era nenjiddamu ekibuzo kyonna ky'oba olina kyoyagala kumanya ekikwatagana na biki ebitambula ate nga bituufu, si lugambo, si buyiiya, si kulimba, si kwagala kujubisa na kupapisa abantu, wabula ebituufu obijja ku mukutu ogwa tumwebaze Godfrey Sports. Kyoba olina okukola osobola ogendako ku Facebook yaffe, n'ogendako ku Twitter, n'ogendako ne ku YouTube, n'osobola okubanga osubscribinga era ng'olikinga ate naawe ayagala kulanga naffe of course osobola okubanga onkubirako awo ku simu yange 0703 030868 n'osobola okubanga ofuna amawulire amatuufu naye nga byembaga byo wetwogerera ddala bitandise okubanga bisembera. Akati mulindirire ngenda kubanga nkomawo mbawo olunaku lwa ddi egenda kubeera wa keki ya meka engoye zigenda kuvaawa ani agenda okufutuwa sound stage n'amataala era bani abanene abagenda okubeera ku mukolo ogwa Susan Makula ne Pastor Bujingo. Bino byonna obirindira ku mukutu ogwa tumwebaze Godfrey ku YouTube awo oba onoonya osobola okubanga ofuna amawulire amatuufu. Va ku bino wolokoso n'ebirala ebitategeerekeka. Information entuufu olina okubanga ogijja wano. Nga bw'olaba ebibaddeko awo olunaku olwasandooza n'abalaze wali omusumba kye yagambe yayimiridde mu bantu n'amusuubiza nti ngenda kukuba embaga makeke tabangayo mu nsi yonna. Kati awo oba olindiridde yagambe nti twetaagana kutegeeza oba kusaba olukusa okuva mu magye oba poliisi gye tubategeeza butegeeza nti tulumbye na Kololo, tulumbye Namboole. Bo ne bakola ki? Ane ba providing oba ne baleeta obukuumi awasigadde ffe ne tucaccanca. Kiki kiriwo tewali kirala. Information gye mbadde mbaleetedde olunaku olwaleero endowooza munzikirize nsobole okubanga nkoma wano. Nja kukomawo ate mbaweereze paati endala meeting wezigenda okubanga zituulira oba wa wetugenda okubanga tusinkanira okulaba nga ate enteekateeka z'embaga makeke eya Susan Makula ne Pastor Bujingo egenda mu maaso. Subscribinga, likinga, sharinga ate weerabira kugamba mukwano ogw'okubanga abeera wano asobola okubanga afuna information entuufu. Njagala kubanga mbasibulira wano mbeere bulungi mweraba. At Bukwiri Primary School in Chankwanzi, we have been hosted by the Director for External Affairs in PLOU, who is the Ambassador Katunji Michael, and we came a team of 50 doctors, nurses, dentists, lab technicians, orthopedic officers, the doctors for the eyes, the doctors for children, and the other specialties like reproductive health, and we are doing cervical cancer screening and a number of services. So we have been here for now about 3 hours. We have been here for like 3 hours, and the turn up is big. We have so far worked on about when I check at the record is there, the entry, there are so far 500 patients we have worked on in these 3 hours. We hope to work up to, I think, 5 in the evening, and we shall cover to a maximum of 2,000 patients today. The team is committed, and we are going to offer the following services. We have lab services available. We have dental services in full. We have scan services. We are doing scan. We also have reproductive health package, which has cervical cancer screening, breast cancer screening, but we are also doing prostate cancer screening for men. Then we also have the eye specialist. Everyone who has eye problems, we are working on them and giving them free glasses. And then we have general physicians. These are doctors who treat all general conditions, the ulcers, typhoid, malaria, and everything. Then we have specialties, specific doctors who are treating children, the pediatricians. They are in the other tent. They are working on the number of children. So far they reported that they have so far worked on 200 patients in the other tent. So you'll go and see what is happening there. So all of this is happening free of charge. No patient is charged any coin here. Funding you.
This is, Patriotic League of Uganda. It is all about preaching patriotism to Ugandans and the people across. Now, funding for this. These are patriotic leaders in Uganda, like we have seen Ambassador Katunji, together with the chairman of the Patriotic League of Uganda, who is General Kinerugaba, and also the CDF of our UPDF. So these people, because they are patriots, they love people, Ugandans, they said, no, you go to Kyankwanzi and treat our people. They buy drugs and give the doctors. All of the doctors who are here are not paid. We are just giving back to the community, serving the communities, and also showing the people that it is possible to handle all of these things and have them free of charge.